Simanyidde ddala ani ayinza kwetaaga message eno. Naye nkimanyi oli eyo XO alina abantu bangi bagambye nga bwe yakola ekirungi ennyo okubanga akuta. Abagambye ategeezezza abantu bangi nga bw'oli omuntu omubi. Ategeezezza abantu bangi nga bw'oli akasajja akaavu era kaatalowooza nti alirowooza nako okuddamu okwagala mu nsi eno. Alina baategeezezza abo bagwadde ebigambo nti omukazi oyo sirisobola muddira because musiiwuufu, omukazi mubi. Abagambye ebintu bingi ebibaleetera okulowooza nti decision ye gy'akoze yeesinga okubeera ennungi. Abalowoozesezza nti ye mutuufu. Ebigambo ebyo abyogedde wabweru eyo, naye ate naawe abigambye nga tannagenda ne bikuleetera okunafuwa mu bwongo n'olowooza nti ddala ekyo kyayogedde ky'oli. Njagala okutegeeza nti ebigambo ebyo byayogeddeyo wabweru, gwe gy'okoma okwennyika, gy'okoma okubeera mu maziga mu kalumu keeyo n'okaba n'odda mu kasonda n'ogamba bannangidde obwavu, kakati wuli agenze n'omusajja omugaggako n'otandika okulowooza ebintu ebyo. Kakati agenze afunye abakazi abalala maybe abali better than me, balabika banyirira n'okunsinga, balabika bulungiko okusinga nze bwendi, y'ensonga lwaki andese. Njagala okutegeeza gy'okoma okwennyika bw'otyo, gy'okoma okumuwa obuwanguzi, kubanga ebigambo byagambye abantu birabika ng'ebituukiridde. Ddala oli kateeya mbeera omuntu atasobola kwagalwa. Gy'okoma okwennyika oyongera kusiiwuuka. Gy'okoma okwennyika nga tofuluma na wabweru genda kukola musajja gwe, oyongera kunafuwa mu byanfuna, oyongera kwennyika. Stress ne depression essaawa yonna bigenda kukulya bikumalewo. Byebyo byayagala bikutuukeko, kubanga wabweru eri ayongera okulabika ng'omulungi, wabweru eri ayongera okulabika ng'omuwanguzi. Era njagala okukakasa nti bw'osigala ng'olimu ekyo nga wennyise, agenda kuba muwanguzi era agenda kulabika ng'omuwanguzi. Buli omu agenda mutendereza nga bwe yakola ekituufu okuleka. Akimanyi bulungi nnyo nti singa oyimuka mu nju eyo n'olekerawo kaaba ne weewayo n'ogamba nti kati ofuluma ogenda kyusa olugendo lw'obulamu bwo. Ebigambo by'abadde ajayogera, ebigambo byagambye abantu abo bonna bigenda tandika okulabika nga bimuyiwayo. Tayagala kuswala lwa bigambo bye byabadde agamba abantu. Y'ensonga lwaki olugamba alukoze wonna lukutuuke nako oyongere okwennyika. Njagala okutegeeza leero nti bw'osigala mu ekyo ky'ayagala okulaba, agenda kuwangula. Naye osobola okyusa olugendo luno ate gwe n'ofuuka omuwanguzi. Si ba ex bonna nti tebaagala obeere bulungi, naye percentage esinga obulungi, esinga obungi eyagala wennyike, eyagala oleme kudda ngulu, because eyagala ebyo byekwogeddeko, baagala ebyo ebigambo bye bakutemyeko birabike ng'ebituufu era birabike nga bituukiridde. Oli wadde embeera okusalawo okubawa obuwanguzi ebyo bye bakwogeddeko eyo yonna bituukirire, oba okusalawo gwe okwetikka obuwanguzi ogende okyuse olugero lwo ebyo bibadde bakwogerako bibe nga tebikyakulinako buyinza yadde amakulu, wabula nga ate mu mitima gyabwe byongera obbafumita kubanga olina ky'otuuseeko ekyenjawulo. Ebyo bye bakwogerangako kati bitandise okusaanyizibwawo. Fuluma ewaka, fuluma ewaka leero, genda okyusa obulamu, genda ofuuke omuwanguzi. Leka kubawa buwanguzi, kubanga obuwanguzi bulina kuba bubwo. Fuluma obufune.